Kyaddaaki ebbago erirwanyisa ebikolwa eby'omukwano gw'ebikukujju liweerezeddwa mu kakiiko ak'ebyamateeka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kino kibaddewo mu ttuntu lya leero mu lutuulo olukubiriziddwa omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Mbong. Ono mu kuggulawo olutuula lwa leero ategeezezza nga bwe batajja kutiisibwatiisibwa olw'ensonga nti buli ensonga eno olwerabikako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abantu bangi abagwira ssaako n'emikutu gy'amawulire okuva ebweru gyeyunira ensonga eno. Onategeezza nga bo we bali abeeteefuteefu ebbago lino okugenda mu maaso. The executive promised a certificate and it has been delivered. I want to applaud the executive for that they kept to their word. The certificate of financial implication is with us. The bill that we have before us is a bill that concerns the morality of our people, that concerns the future of our children, that we are looking at protecting humanity. Omubaka Asumani Basalirwa yasomye olusomo olusooka olw'ebbago lino era n'ategeeza nga bwe yaweereddwa n'ebbaluwa okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ng'eraga nga bw'eri neeteefuteefu okugenda maaso n'okukwasa ebbago lino singa linaafuuka etteeka. To move that the bill entitled the Anti-Homosexuality Bill 2023 be read for the first time. Thank you, Honorable Basalirwa. Pursuant to Rule 129, I now refer the bill to Committee of Legal and Parliamentary Affairs. The bill is aligned to the National Development Agenda, specifically community mobilization and mindset change program of the Third National Development Plan, which aims to empower families, communities and citizens to embrace national values and actively participate in sustainable development. Nampala wa gavumenti mu kiiko lw'eggwanga olukulu Hamson Obuwa avuddeyo n'ategeeza nga ne gavumenti bw'eri neeteefuteefu era teriiyo bagigaana genda maaso na bbago lino era nti baakuliwagira. I want to state that the leadership of the government of the Republic of Uganda under His Excellency the President, General Yoweri Kaguta Museveni, is not under any pressure. I also want to state that the leadership of the Parliament of the Republic of Uganda under Right Honorable Anita Among Anet, who is here in person, on Right Honorable Anita Among Anet Magogo, is not under any pressure. The laws we make constitutionally, we make them for the peace, for the order, and for the good governance of Uganda. Omubaka Asumani Basalirwa mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza nga bw'ali omweteefuteefu okugenda maaso n'ebbago lino era nti teriiyo kimutiisa. The community-driven issue. As I've explained, there is public outcry. If you speak to the individual MPs and ask the messages they were receiving for the last 2 weeks, they will tell you that there was concern. So it is the people. It is a people-driven initiative. It is the people who are asking their representatives to come up with an enabling legal framework to address this issue. So it's really not about me. Me, I am an individual. Even in my party, I am alone. Abamu ku bakiise mu kiiko lw'eggwanga olukulu nabo boogedde ku bbago lino. Tugenda kuteekayo n'okuluma ogw'engulu tuteekemu amaanyi gaffe gonna. Nga ffe bannaddiini bw'osoma Bayibuli tekkiriziganya na kulya bisiyaga. Bayibuli tekkiriziganya na kuvuga nkampa. Katonda bwe yali atonda omuntu, yatonda omuntu omukazi era bwe yali amuwa omubeezi. Yatonda omuntu omusajja era bwe yali amuwa omubeezi, yamuwa omubeezi omukazi. Therefore abufumbo bulina kubeera wakati wa babiri, mwami na mukyala. Ebbago lino oluvannyuma lw'okuweerezebwa mu kakiiko ak'ebyamateeka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu eno abantu ab'enjawulo bakuweebwa ekyanya okuwuliriza ensonga zaabwe era omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among ategeezezza nga n'abo abawagira ebikolwa bino
we bateekeddwa okuweebwa omukisa. Also ask the committee to ensure there is sufficient public hearing on this bill. Nothing should be hidden, and as I've already said, everybody, people will vote by tally. All the members will vote by tally. We will call the person and the person will vote. We don't want the technicalities of saying there was no quorum. This is the time you're going to show us whether you're a homo or you're not. Alipoota eneva mu kakiiko kano yakubaganyizibwako ebirowoozo olukiiko luno olwawamu olwo batandika okubaganya ebirowoozo ku lyo akawaayiro ekinaavaamu kyekyokuliyisa singa lina abalifunye obuwagizi obwegasa. Okusinziira kwa Ntambo ng'agambye nti ku lunaku olwo ebbago lino linaakubibwako ebirowoozo ssaako n'okuwa endowooza z'abantu lwe bajja okusalawo ani abiwagira oba nedda. Oluvannyuma baakuliweereza eri omukulembeze w'eggwanga singa lina abaliyisiddwa. Omukulembeze w'eggwanga ekinaasigalira kyekyokulissaako omukono singa anaaba akkiriziganyiza n'ebyo ebinaava mu bbago lino, wabula wanaaba talikkiriziganyiza nalyo waakudiddiza paalamenti eddemu okukola ennongoosereza singa anaaba aziwadde. Singa linaayisibwa n'amatira n'ebyo ebinaayisibwa waakulissaako omukono era likubibwe mu kyapa kya gavumenti olwo litandika okuluma. Wabula weridda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ne baddamu ne bakolamu ennongoosereza ne balimuddiza n'atalissaako mukono, wabula omulundi ogwokusatu n'alibaddiza era ne balikolamu ennongoosereza n'atassaako mukono, liba liyise butereevu era nga lifuuka etteeka. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.